Obadde okimanyi nti mu myaka 30 egiyise emabega Abayisirayiri abasinga bafiiranga ku myaka 30? Kino kyavanga ku ndyembi eyali mu ggwanga lyabwe ng'ebyendya bya bbula. Webale kubanga okyali naffe era tukomye n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Bw'oba otambula mu kibuga Kampala naddala ku Kampala Road olaba ebyuma omusuulibwa kasasiro naye bw'oba abasinga ku mmwe temumanyi kubikozesa. Mu mboozi yaffe ey'enjawulo ekoleddwa Bukedde TV, Bukedde Olupapula ne Bukedde Farmer Lady Embutikizi tukubidde ttooki mu ngeri ebyuma bino gye bikozesebwamu wadde nga KCCA tennabuulira bulungi bantu gye bikozesebwamu. Mu ngeri y'okutereeza ekibuga Kampala obutamansi wamu kasasiro naddala Kampala Road KCCA afuna amakampuni agaleeta ebyuma omusuulibwa kasasiro wadde nga abantu tebamanyi n'okubasomesa engeri ebyuma bino gye bikolamu. Olabira oli mu kubiyita ate n'asuula kasasiro okumpi nakyo olw'okukiraga nti takitegeera ne bwogezaako omugamba nti ekyuma ekyo kya kasasiro abuyinza okubuuza n'okubuuza bamuteekawo babiteekamu batya. Buli lunaku lwa mita nga 10 mu Kampala Road olaba ebyuma bino omusuulibwa kasasiro era nga wotubirabangako osobola okunguuza kasasiro wo okutuuka gy'olaga. Abantu abayita ku byuma bino bagamba nti bamanyi engeri gye bikolamu emirimu gyabwe era nga bulijjo balaba birabe. Simanyi wono mbiraba nosali ino mbiraba simanyi ni kyaki simanyi ye mazima. Mu mbeera eno abantu ate bamanyi gye bikolamu babigesezza okulaba nga bikola okutuusa lwe bakkiriza. Kati bino babitya balowooza oba buuma bwa bbanka oba buki tebabutegeera kale beetagisa okusomesebwa ku byuma ebyo basobole okubikozesa. Ekyoka mubalaza okutya nti bayinza okulwala endwadde okulikolera kuba buli kimu okikola na mukono gumu. N'ekirala obukyafu bugenda kubeera bungi osaasaanya endwadde mu kibuga nti akantu ako tebalina hando yonna oba omukono omuntu gwakwatako n'akasindika n'asulayo kasasiro. Kati buli muntu ava eri akwatako oba engalo nkyafu oba mulalu oba muki buli omu akwatako okusinziira ku ki ku nfaanana ye gy'abeera afaananamu. Basibye KCCA eseka ennimi ez'enjawulo kuba abantu babika byenya bayita mu Kampala ng'ate bo basaako Oluganda lwokka. Buli muntu nti asobola osoma Oluganda singa at least bakyusa nti bagga nga olaba basuula wano nga ne bateekako mu Lunyankole ne bateekako mu Lusoga ne bateekako mu Ateso singa mu Luswayiri. Abasoma ba Scrap bo bagufuulamu gano okujja ku byuma bino kubisoma mu kasasiro bamwetwalire wabula bala balowooza nti bino bipande oli balabako n'ebyawandiikibwako gye babirangirako omuntu ayinza okulowooza nti nno sign post n'akiyitako takirabira ddala nga byakasasiro. Amyuka omwogezi wa KCCA Robert Kalumba agambye nti ebyuma bisi byabwe kyokka kampuni z'abatuukire zibasaba okusaawa ebintu ebyo okuyonja ekibuga. Dustbins ezo tetwazigula nga KCCA nedda companies zatuwandiikira nga zitusaba okutuwa dustbins fe omulimu gwaffe kubagayidinga. Ategeeza nti bakuyingira mu nsonga zino basomesa abantu kuba tebabanyingirira kubikozesa. Tugenda kukolamu omusomo omutonotono okukola ki okubalaga nga balina ozikozesa naye ekintu kyangu nnyo. Wadde ng'ebyuma ebyo byaleetebwa bo abasuubuzi mu Kampala wakati nga bakulemiddwamu omwogezi omukikuubo Muyombasa Masajja bafiira olabakaabo olw'ensimbi ennyingi ezibagibwa abannabugabo. Abdul Joint Venture naddala mu kikuubo nga buli dduuka lisasula ssente zaalyo. Omuntu abadde akolera ndowooza sinzino mukyajinga essente kubanga olwaleero waliwo abasasula 3 waliwo abasasula 1.5 oba n'ab'omutwalo kize kutambulirawo kati abamu ate banga basasudde tugamba tulina kukwataganiza wamu bakke ku ground nga basomeseze kilwaki alinnya lwaki embeera bwetyo. Bagamba nti ebyuma ebyo byandibadde biteekebwa wakati mu kibuga okubawonya ssente nnyingi zibawaayo kuba ku Kampala Road kwe baabisa abantu batono ababikozesa. Nekibanga buuma nga munda bajembulamu buli mudani kituyamba nnyo singa naffe tufunyeyo nga kamu oba bubiri samwe tukateeka awantu nti kasobola okubeerawo tusobola okuba nti twogererako n'abantu baffe okuwala okuba nga tebagendanga bamasamasa kasasiro. Embeera y'omu kikuubo ekaabya kuba abasuubuzi batambulira kasasiro nga bagamba nti embeera eno evako omulimu ogw'okuyoola kasasiro ne batagukola bulungi. Kalumba akkiriza ekya kampuni okusobozesa ku basuubuzi ssente ezitakwatagana era nga bakuziyita beetegereze endagaano zaazo. Tuli mu nteeka okusisinkana kampani zonna mu Kampala zetwawa olukusa twogere ku nsonga ya ssente kubanga tufunye amabaluwa mangi nnyo n'okukaaba kungi nnyo okuva bannaffe bannakampala abasuubuzi nga bagamba nti essente zeeyongera buli kaseera. Obedi Lutale
yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Gwe omulimu gw'okuzimba ekigo ky'abajulizi Namugongo guli mu giya nene era nga abali mu nteekateeka eno bagamba nti Papa Francis wanaatuukira nga buli kimu kiwedde. Bino bituukiddwako abakozi ba Vision Group bwe babadde balambula omulimu guno era bwe batyo ne bagumya abantu nga buli ssente zonna ezibaweebwa bwe zigenda obutereevu okukola omulimu oguliwo. Abakulu mu kampuni ya Vision Group balambudde omulimu oguli mu kukolebwa mu kuzimba ekigo ky'abajulizi eky'e Namugongo n'okwongera okukunga abantu okwetaba mu kutambula kwa Papa Francis. Bakulembeddwa abavunaanyizibwa okusaasaanya empapula z'amawulire Joseph Lwanga nga balambudde omulimu oguli mu kukolebwa nga begattiddwako bwana mukulu w'ekigo ky'e Namugongo Vincent Lubega abalambuzza ekifo kyonna era nga wetuukidde mu kifo kino ng'emirimu gitambula bukwako. Ngambe mu wiiki ng'ewe tutandise weyongeddemu amaanyi abakozi bangi. Bwana mukulu w'ekifo kino Vincent Lubega atulambuza Namugongo yenna ng'omulimu gwonna mulungi okuzaama. Mu bikolebwa kati mwe muli okuzimba ekereziya yonna obupya, kaabuyonjo 164, amayumba g'abasomesa b'ekereziya, ekifo eky'okuteesezangamu enkiiko, okuddamu okuteekamu amasannyalaze obujja, ennyumba z'abajulizi buli omu n'emirimu emirala mingi erikyagenda mu maaso, era nga bwana mukulu ategeeza nga omulimu ogusinga bwe gugenda okwongera okulabika obulungi oluvannyuma lwa wiiki 2. Era tusuubira nti mu wiiki 2 n'amabaati bajja kuba bagataddeko n'abantu we banaatuula omuddo ogutandise okusimbwa era we banaatuukira nga omuddo gukuze bulungi ne we banapaakinga motoka watandise okukolebwa. Akulira poliisi ekira John Bosco Serunjoji agambye nti ebyokulinda Namugongo biri ggulugulu era nti teriyo muntu yenna ajja kwetaba mu kutabangula emirembe Namugongo. Tugamba bannayuganda tino teri kweraliikirira, tuli bulindaala okulaba nga tukyaza omutukuvu Papa ono mu kijja ky'Abakatuliki wamu n'eky'Abaprotestant era twabeera muntu yenna abatiisatiisa tino security teriiwo. Babakozi ba Vision Group basimye omulimu ogukolebwa ku kigo ky'abajulizi Namugongo era ne basaba abantu bonna okwongera okugula tikiti z'okutambula kwa Papa kubanga ssente zonna ezivaamu zakutwala mulimu guno mu maaso. Mwongere okuwagira omulimu guno naddala nga mugula tiketi eza charity walk egenda okubeerawo nga 3 mu lumu. Omulimu gw'amaanyi nnyo ogukoleddwa era genda tuweesa ekitiibwa nga bannayuganda naye abantu tweyongere tujje tutambule ennaku z'omwezi 3 mu mwezi guno. Bano be bavudde ku kiggwa ne bagenda ku ssomero lya Vina College Namugongo erisangibwa mu Kira era wano abatalina bulungi busobozi n'amaanyi ng'abaana abato wamu n'abakadde bajja kusimbula awo. Akulira essomero lino Muhammad Kakiika asiimye enteekateeka eno era n'ategeeza nga nabo bwe bagenda okwetaba mu kutambula kuno. Abatasobola kutambula kuva Kololo bajje wano Namugongo tugenda bawa venue. Anestiaze yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Okyagenda mu maaso n'okulaba amawulire agataliiko nfuufu naye sooka onzikirize nsooke tuwummulemu era tujja kudda n'amalala mangi tovaawo. Na bino tubisoma mu kataliiko nfuufu ne Sweet Pants. Sweetie Fit Pan Diapers ebirooto ebirungi n'omwana wo. Wamune. Think big, write big. Pick your big for this back to school. Abakulembeze b'ekkomansimbi bakkaanyiza obutayisa abaana bonna mu masomero ga UPE. Era tugenda kukkiriza mwana yenna kugenda mu kibiina kirala nga tayise.